Okay, abantu abalungi mwenna abadde Mix Media mujje baliko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi nkose ki President we Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Banne njagala okuyozayoza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Kabaka King Saha Mansuru Semanda, ne producer asinga okuba ow'amaanyi owakabi Pademan. Banne mwebale kuba ngoma. Mwakubye ngoma mwana Kabaka oli w'amaanyi bujo simanyi tomanyi n'olusoga bannange bwotyo nubiyaniri bannaye ate oli w'amaanyi nnyo ekintu wakitaddemu nnyo omutindo baaba kyekyo kyennyini abatasiimye kayimba mwemwe mulaba akayimba ako tekaboola akayimba ako osooka kaweereza ow'ebyobufuzi osobola okaweereza omuntu oyo akuyisaamu eggaali kayimba kakwebuulirira kayimba ka muntu alina gwowalana osobola okukamuweereza kayimba ka struggle kati gwaba takategedde ojja kategeera mpola mpola. Nalabye omwami omu ng'agamba bw'ate akayimba ye tekamunyumidde. Muzeeyi tuleke mu akayimba kaba tekakunyumidde noonya ebikunyumira. So ekisooka toyimbangako wadde kayimba kefaananyiriza kuba kayimba ne gwe nogamba akayimba tekanyumye omulala agamba akayimba kanyumye nale producer eti yabadde mulungi. So anyway webito naye nga Principal Nobianli King Saha Kabaka ne producer Pademan mwebale nnyo tuwa tune eyo mwaka buli muntu ate mukwatako. So bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nze mpise wano nga mbasiima kwa producer mwenna baagala nnyo tulinzeyo n'akayimba akalala bannaye kayimba ko kamaanyi amaanyi asigadde ankose ki President Masaka City. Mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Temwerabiranga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno Friday no tugende tuwagire Sophie Nantongo tugende tuwagire Shami ne Shawa bali awo mu town awo ewali ku theater awo tugende tubawagire balina bambi ekivulu olunaku olwokutaano Friday no yennyini ate mwerabira ba B2C ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna guno gwennyini omwezi ogwokutaano bali awo ku Africana tugende tubawagire ba B2C nga batukuba omuziki okuva gye baatandikira paka wano wetuli emyaka 10 tugenda giyingirira awo ku Africana n'ennaku z'omwezi nga 10 binyanyanyanya awo ku summit ekyengere wa mukulu Mbazira Tone. Tugende tuwagire tusimbe bulungi akagere bakyali bange mwenna tugende tumuwagire temerabira n'ekibijigiri naye ayinayo show genda kubeera awo ewa Papa Misa Kisemakula. Abaana ba King's Love mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala kyakabi nnyo DJ Ashi maje mwenna mbaagala nnyo na buli kisa abeerayo n'otulaba mwana okola kyamaanyi nnyo. Mubeere bulungi mweraba bye Ssaabasajja Kabaka awangaale.